والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى والبينات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abooluganda mwenna abali ku SK Muslim Dawa bannange muli mutya, embeera eri etya? Mwebale kwekumira ku mukutu guno. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli ali ku mukutu guno amusasulemu musera mu kudduukirira kwadduukirira n'okusoma kwasoma. Obusiraamu bwaffe buno bwagala nnyo okuyambagana, kubanga ono bw'akwata wano n'ono n'akwata wano tutuuka ku kye twagala. Ne bannaffe abaatusooka abawangala n'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe batyo ebintu bwe baabitambuzanga. Abooluganda, mbakuutira okutya Allah, okumweraliikirira, okumwegendereza awamu n'okumwagala nga mukimanyidde ddala nti eby'okubinyweza obulungi twetaaga ati ne tuba ab'amazima, ne tubeera abeesigwa, ne tubeera abantu balamu, era ne tubeera abagumiikiriza. Kakati nno ke kaseera ate tugenda kutambula nga tweyongerayo n'olugendo lwaffe luno lwe tuliko. Mukimanyi bulungi twasalawo ne tuleeta ekibuuzo kigamba nti obulamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama obufunamu ki era obutegeeramu ki era obuyigako ki? Ekyo nno ekibuuzo kiri mu ddiiro, buli omu akyeyanukulira eyo gwe bw'omala okuwuliriza ng'ogamba nti ntegedde bwe nti. Kakati mikwano, olwo tugenda okutambula nga tuyingira mu kitundu kyaffe eky'e14. Ekitundu ekyo eky'e14 ng'era tweyongerayo n'olugendo olwa mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Naye banne kino kankibajjukize, yali musajja wa mpisa, musajja wa ggonjebwa, musajja mukwata mpola, musajja wa mazima, musajja mwesigwa, musajja muntu mulamu, ate era yali mugumiikiriza nnyo. Gwe naali eyo n'omala otambulira ku ebyo, obusiraamu bwojja butambuza bulungi. Kaakati nga tugenda okuyingira mu kitundu eky'e14, mujjukira nti bwe twali tumaliriza ekitundu eky'e13, ensonga eyali mu ddiiro yali ya lutalo olw'e Badiri. Olutalo lw'e Badiri mukimanyi bulungi, lwe lutalo olwalwanibwa, abasiraamu ne balwana olwo baaluwangula. Ate ne wajjawo n'olutalo olulala olw'e Uhudi. Olutalo lw'e Uhudi lwe nayogerako ne ŋŋamba nti ne Nabbi yafuna ebisago, ne Hamza ne bamutta, Mus'ab ibn Umair ne bamutta. Kakati awo tugenda okutandikira. Kakati abasiraamu bwe bagenda okulumba Abakuraishi nga Allah abagambye nti mugende mubalumbe, tekyasoboka kubeera nti babasanga, kubanga Abakuraishi nabo baafuna abategeezaako n'abaga nti abasiraamu ke bazze kano temujja bawona. Era olutalo olwo kyova olaba baaluyita Ghazwatu Sawiiki, nga sawiiki kitegeeza obuugi oba obuwunga. Abasajja bwe baali badduka olw'okuba bajja n'obuwunga, bagenda babusuula nga badduka, abasiraamu ne babulonda. Olutalo olwo ne baluyita Ghazwatu Sawiiki. Kakati no munnange bwe bumala okuggwa, Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama akwata banne n'abeera nga abateekateeka. Jjukira kakati eyo ekyali ntandikwa. Tunuulire omwaka ogusooka, otunuulire n'omwaka ogwokubiri, kubanga omwaka ogusooka gwali gwa kweteekateeka. Omwaka ogwokubiri ne balwaniramu olutalo awamu n'okuwa nti Allah era yali atulaaliseeko n'okusiiba. Kati ate mu mwaka ogwokusatu mwe mwali embeera ey'okubeera nti baalwana olutalo olw'e Uhudi. Olutalo lw'e Uhudi bwe lubanga luwedde, bingi ebyaliwo naye nja kukuleeterako bino. Abasiraamu baatuula ne babeera awo bonna, naye abasiraamu baddako mu lwali. Baba bali mu lwali, nabo balina olwali lwabwe naye nga sirufaanana na lwaffe luno. Kati mu lwali olwo muto wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Aliyu ibnu Abi Talibi radiyallahu anhu. Abaatudde ne banne nga bejjukanya nga baga nti gundi olaba engeri gundi gye yabadde atemamu abantu, olaba bino baba bakyabyejukanyaako. Omusajja omu ng'ava mu ba Answari b'e Madiina kyava agamba Ali, naye wange Ali towase. Omusajja kati owezezza emyaka 24, lwaki towasa? Ali n'agamba nti mpasaani. Okutuusa omusajja we yamugamba naye naawe weefeebya.
oli mukulu wo olwo bagamba nabbi Muhammad mukulu wo ayinayo muwala we kono nti muwala ki nti Fatima lwaki tomugamba n'akufumbiza ati abooluganda bw'owulira nga njogera mukulu we ate n'owulira nga bamugamba awase omwana wa mukulu we bannange ekyo kikkirizibwa naye tolagirwa obusiraamu bukikkiriza naye tebukulagira kakati ali nga yeekazaakaza ng'ava mu banne ng'agamba nti kale kagende mugambe nabbi aba ali mu kisenge sallallahu alaihi wasallama nga ali atuuse nabbi yali amanyi enkonkona y'abanne baabeera nabo era bwe yakonkona n'amugaa nti owange ali kiki ekikuleese nga ali agamba nti anzize nti nga mbadde nzize kukubuuzaako nga nabbi amugamba sallallahu alaihi wasallam nti ali lwaki onnimba okakasa ekyo kyekikuleese ali n'agamba iki ekyo badde nze kukubuuzaako nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti ali leka kumbuzaabuza oze kwogereza Fatima si bwe kiri ali n'agamba nti kyekituufu abo nno abaawangaalako ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyo byonna ne bigwawo kyova olaba abasajja banywera nnyo abo kati imagine mubadde muyina gye muli nga tewali n'omu yazze eno kubuulira ono naye n'akakutema nti waategedde ozze kwogereza Fatima ekyo bw'amala okuba nti akikoze nabbi yagamba nti ali kyekituufu oba si bwe kiri n'agamba nti kyekyo n'amugamba nti kaakati olinawo ki ali kwe kugamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti nze siina kennyina ekintu kye nnyinawo ng'ekyobugagga kyekyambalo kyange kye nalwaniramu entalo ebbiri olw'e Badiri n'olw'e Uhud naye kyonna baakifumitafumita n'amugamba nti genda okireete ali n'atambula n'aleeta ekyambalo ekyo bwe yakireeta nabbi n'amugamba nti genda okitunde esente ezaavaamu alize yawa Fatima obufumbo ne buyimirirawo nga Fatima muwala wa nabbi afumbirwa Aliyu ibn Abi Talib obufumbo obwo bwanyuma okumanya bwanyuma Fatima ate yamuliko ng'amulabirira ate yali maama we Aisha ye yali alabirira Fatima kyokka nga bw'ogeraageranya emyaka kumpi ate Fatima yasingako akati ne babeeraawo Aisha ateekateeka munne kati nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe bamala okukola nikaahi neggwa nabbi agamba ababiri abo n'agamba Fatima ne Ali n'abaga nti abange mwembiriri kino mumpulirize bwe mubanga temunnaba kukola kintu kyonna kiddako okuva wano we muli kati mulina ekijja okuddako naye ekyo nga temunnaba kukikola musooka ne mumpita era baakituukiriza ne bamuyita naye bwe baamuyita nabbi sallallahu alaihi wasallama n'alekwata omukono gwe ogwa ddyo n'asiimuula Ali mu kifuba n'amusiimuula mu kifuba nga bw'amusabira n'agenda ne ku Fatima muwala we naye n'amusiimuula akati bw'amaliriza ne babata ne bagenda akati nabbi aba ali awo sallallahu alaihi wasallama nga bwe mumanyi kakati ate Fatima ajje wa kitaawe n'amugamba nti taata nti gye tuli bulungi naye nti embeera yange yakyukako nti kiki nti ndi lubuto nga taata amugamba nti otyo muwala wange nga bw'oli olubuto kankikubuulirirewo Allah bw'anaaba akusumuludde bulungi togeza omwana oyo n'omuteeka ku bbeere nga tomaze kuŋŋamba Fatima n'agamba taata kyekyo nja kukutegeeza naye nga bwe mumanyi Allah yatutonda nga tuli beerabize Allah kye yasinga okulunga ku muntu okwerabira naye okwerabira okwo mukulaba ate kwa mugaso nnyo eri omuntu Katonda yatuwa ebintu bibiri okujjukira kya mugaso n'okwerabira kya mugaso kansooke n'okwerabira singa twali tetwerabira twandibadde babi nnyo gwali eyandaba ng'oli ku mukutu gwaffe guno ogwa SK Muslim Dahawa gwe gutunuulire olabe ddala weetunuulire naawe olabe ddala ku bibiri ebyo singa wali teweerabira ku bantu bye bakukola ensi eno nga bw'ogimanyi ono nakkola kino singa wali teweerabira wandibadde mubi nnyo naye olw'okuba twerabira embeera n'etambula era tunula singa wali tojjukira ku bwerabize bw'oyina nga Katonda teyateekawo paati yakujjukira wandibadde olabye
kati n'abituwa byombi nga bya mugaso, naye omuntu Katonda yamutonda nga mutomi oba ayagalayo kyekirala, ye asinga okumanya. Kakati kiseera kituuka nga Fatima azaala. Bw'amala okuzaala, Ali yaliwo nga Ali asanyuka. Fatima yakwata bukwasi mwana nga assa ku bbeere. Bw'amuteeka ku bbeere, ne Ali najja n'atuuma erinnya. Yamutuuma ani? Nti nze mutuumye Harubu. Harubu mu Luganda kitegeeza lutalo. Kakati wagera akaseera Fatima ajjukira naga nti bannange taata yali aŋŋambye simusse omwana ku bbeere, ate amaze omumuteekako nga bayita taata. Taata we bw'ajja ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka ng'agamba nti Fatima nti omwana wamuzadde nti wamutadde ku bbeere, naga nti ye taata neerabidde. Naga naye no munnange toddamu n'okyerabira. Abuuza nti mwamutuumye linnya ki? Ali ng'agamba nti sammaituhu Haraba, namutuumye lutalo. Nabbi ng'agamba la bal huwa Hasanu, yoyo omwana wa Nabbi wa Ali asooka gwe bayita Hasanu. Tyo ng'ekyo kiggwa ng'amugamba Fatima bw'ofuna olubuto olulala era bw'ozaala omwana oyo tomuwa ebbeere nga tonnaba kumpita. Fatima afuna olubuto olwokubiri ne yeegendereza nnyo olwazaala, n'ayita taata we. Taata n'ajja n'atuuka wali omwana n'amukwatako, n'amusitula, n'amusabira. Oluvannyuma n'agamba Ali timulinawo entende ne bazireeta. N'akwata entende n'azigaaya n'akamwa ke ak'ekitiibwa. Bw'amala okugigaaya n'alyoka agigonza n'asaba omwana. Omwana oyo Husayini kyeyava Nabbi amukwata n'amuteeka entende zino zamaze okugaaya ennyo ze yasooka mu kamwa ne zigenda. Nabbi n'aga nti enkola yaffe bwetyo bweteekwa okubeera. Abaana mubawenga ku ntende, entende ya mukisa. Ogigaayagaaya yonna n'ogimaliriza n'olaba ng'egonze ky'osooka mu lubuto lw'omwana omuto azaaliddwa. Kansubire nti abali eyo kati abalina embuto ate mwe mweteekateeka okukamala mukikole, kubanga kiyamba nnyo omwana okuba nti olubuto lwe asoosezzaamu entende. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ababuuza ti bwe mubanga temunnaba muwa mumutuumye ani? Yakomawo oluvannyuma era Ali amugamba nti sammaituhu Haraba, era mutuumye lutalo. Nabbi n'agamba nti la bal huwa Husayn, muwe erinnya lya Husayn. Amannya gonna Nabbi yagakyusa sallallahu alaihi wasallam. Ne babeera nga beebo abaana, omu ye Hasani omulala ye Husayn. Tuyina mu busiraamu bwaffe ebintu bye bayita ebyakyaka n'ebituufu. Kakati bw'owuliranga nga bagamba nti Husayini ne Husayn, okuva edda baali batugomezza nga bagamba nti abo babeera balongo. Bannange nedda kyakyaka bukyasi. Ekituufu kiri nti bali abaana tebaali balongo. Omu bamuzaala mu mwaka gwa 3 ate omulala ne bamuzaala mu mwaka ogwokuna nga bali e Madiina. Hasani ye mukulu, Husayini yamuddako. Kakati baabali awo Nabbi sallallahu alaihi wasallam embeera etandise okutereera olwo abasiraamu n'okukola bakola, kubanga Nabbi kye yasooka okukola sallallahu alaihi wasallam kwe kuddira n'aleeta ab'e Makka 9 n'aleeta n'ab'e Madiina 9 ne bakola oluganda nga bwe nakulaga mu kitundu kyaffe eky'emabega. Kakati abasiraamu bakola n'ebirowoozo byamala okuva e Makka, kati ate baba bali awo ng'ate olutalo olulala lwe bayita Kafungulankete nga nalwo luzze. Olutalo oluyitwa lutya? Olutalo olwo nno bannange lwe lutalo oluyitibwa Ghazwatu. Olutalo olwo lwe luyitibwa Ghazwatu Banul Mustaliq. Olutalo Nabbi lwe yalwana ng'alulwana n'ab'ekika abayitibwa Banul Mustaliq. Nabbi yeeteekateeka agatali nkofuufu ne gajja. Mu abali ku mukutu gwaffe guno ogwa SK Muzirimu Da'awa, njagala ebigambo bye tukozesa mubeere nga mubitegeera. Kasita ngamba nti agataliiko nfuufu saagala olaga eri ku bukedde. Nkugamba agataliiko nfuufu gava wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gano gonna agabeera wano ku nsi gabaako enfuufu. Kakati Jibuliiru ajja n'agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti waliwo abakwetegekedde Banul Mustaliqi, bali eyo bawangaalira ku mazzi ge bayita Ma'u Muraisi'i, awo bawangaalira. Nabbi ng'agamba nti amawulire gano ngafunye era tegaliiko nfuufu.
naye kantumeyo basajja bange babiri bwe banaagenda ne batuukayo eyo nabo banfunire ku information eno eyava muno dde muno ey'olugambo ti ekiri kitya nti eri kiri bwe kiti ng'abatuma abasajja be babiri nga bagenda bwe bakomawo bakonamu sitampu nga baga nti aa kyekyo kyennyini abasajja bagenda kulumba busiraamu nga nabbi ateekateeka ng'agamba abasiraamu ti abange ti ku luno bano tetujja kulindira wano tugenda balumba eri ewaabwe ku mazzi naye kyemuba munkolera kuŋŋaane tulabe ekyokukola ne bakuŋŋaana nabbi yakuŋŋaanyanga abasiraamu era bannange olutalo lwonna olw'obusiraamu terwalinga lwakufubutuka njagala ebintu bino mubyetegereze bulungi tofubutukanga noga kakati ye obusiraamu bulumbiddwa n'osituka n'ogenda olutalo lw'obusiraamu lubeera organized kubanga kyetaaga okubeera nga temugenda kukolera mu nsobi nnyingi abantu bakola ensobi mu ntalo n'agenda natta abantu abali innocent abaana abato era nabbi sallallahu alaihi wasallama yabalagira n'abagamba bannange tugenda naye abaana abato tewaba abakwatako temutta abakazi temukwata abakadde temutema emitende temutema emiti egiriko ebibala nabbi n'abakuutira kakati nabbi amala okuteekateeka ejje ng'agamba nti bannange katugenda muwa Banul Mustaliq nga basimbula nga bagenda nga batuuka mu kitundu ekyo kakati baba batuuka ate basanga bali bagenda mu nnimiro bagenda kulima naye bwe balengera ne bagamba baani abo ti abasiraamu be bazze sajja ne baddayo batandika okwekwata ebissi byabwe okukkakkana ng'olutalo luyimiriddewo naye mu kuyimirirawo olutalo olwagenderamu nnyo abannanfuusi baayitirira nnyo nnyo era olutalo kataba lulemese omusajja ayitibwa Abdullahi ibunu Ubayi ibunu Saluli Omukhaziraji ekyo kye yakola mu lutalo lw'e Uhud n'atoolako abasiraamu abamu ate yali ayagala kukiddamu nga bagenze mu Ghazwatu Banul Mustaliq ekyomukisa omulungi ebigambo bwe yabyogera ate ne babireetera nabbi naye mu bigambo bye yayogera ebyali ebibi yagamba nti bannange mulaba ono munnammwe ono yabaleeta eno ayagala kubattisa olwo agamba abasiraamu ab'e Makka n'ab'e Madiina n'abaga nti omusajja eyajja ayagala kututtisa musajja mulwanyi wa ntalo kati ffe tubadde tetulwana ntalo n'asiiga enziro n'akamala kakati omusajja omu n'ajja n'abibuulira nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi bwe yamutuukirira n'amuga nti kino wakikoze yagaana bugaanyi kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yassa ebitundu mu Qur'ani naddala mu suratul munafiquuna essula eyogera ku bannanfuusi Allah agamba nti idha jaaka almunafiquuna abannanfuusi baba bakujjidde ojja genda osomeko mu ssuula eyo bagiyita suratu almunafiquuna essuula ey'abannanfuusi nabbi sallallahu alaihi wasallama amala okwogera ebigambo ebyo ono omusajja nga ye yayonooneka dda okwonooneka kwe yayongera kukunga basajja abamu ku ggye lya nabbi n'ababuzaabuza naye nabbi sallallahu alaihi wasallama olutalo ddaaki baalulwana ne baluwangula bamala odduwangula ne bajja n'abawambe 1,000 kyokka mu bawambe nga mulimu abakyala abo buli omu baamuwanga ekibinja mwatambulira ate nga n'olukusa lukkiriza nti gwakulira ekibinja ekyo oli wa ddembe okutwala omukyala oyo bebwe be muyita abayitibwa abazaana kakati mu busiraamu mulimu ekigambo ky'abazaana abazaana abo ye mukyala aba yawambibwa nga muweereza wano obusiraamu bukukkiriza okumuwasa oyo afaanana bw'atyo ate bannange soogera ku bahawusigaalo aba ne bakadde be gwe lwakumulaba awo ng'ajja nakukolera eka naye aba ne bakadde be abamuzaala era bw'oba oyagala omuwasa oteekwa okuyita mu makubo gennyini amatuufu naye Allah bano yababawa akati mu bawamba abo be baawamba baawambiramu omukyala ayitibwa Jaweriya binti al-Harithi omukyala oyo yali wa kitiibwa nnyo mu Banul Mustaliq kyokka nga bba baamutta ne taata ne bamutta mu lutalo kakati abasiraamu olutalo bwe luggwa nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba abasiraamu tibannange tugende agataliiko okunfuufu gaŋŋambye tugende tuddeyo e Madiina naye baba bakatambulako katono
ate era nabbi omu n'abagamba nti ate kati amawulire gazze nti tetuyingira Madiina tusule wano. Abasiraamu ne beekwata obufo nga bamanyi nti kati ssaawa yakwebaka. Kyokka balina abawambe 1,000. Olutalo olwo nabbi bwe yali agenda okululwana yakuba akalulu wakati w'abakyala be yayina. Mu kiseera ekyo yagenda okulwana olutalo olwo ng'alina abakyala 5. Abakyala abo be baliwa? Khadija sijja mmuteekako, ye yafiira Makka. Naye kwaliko Sauda binti Zam'a oyo omu, nga kuliko Aishatu binti Abi Bakari abo 2, nga kuliko Hafsa binti Umara abo 3, nga kuliko Ummu Salama Hindu binti Abi Umayya abo 4, nga kuliko n'omukyala omulala bamuyita Zainabu binti Jahshi. Olwo nabbi alina abakyala 5. Bwe yakuba akalulu kagwa ku Aisha naga nti Aisha gwe gwenja okugenda naye, era gwe yagenda naye ne balwana olutalo okutuusa lwe baakomawo. Kakati nabbi nzizeeyo wali, nabbi bw'abagamba nti tugenda kusula wano ne beekwata obufo, mwalimu omusajja baali bamuyita Safwani mutabani wa Mu'attali radiyallahu anhu. Safwani oyo bamunyumyako nti yali kathiru nawm, nga bwe yeebaka bw'ati otulo tumutwala nnyo n'ebiri ku nsi abatakyabitegeera. Kati omusajja oyo bwe batuuka awo, nabbi bw'alangirira nti tugenda kusula wano, omusajja yeesenda ku banne n'addako eri ewala, kuba bagamba yali musajja mufuluusi, ne yeeyongerayo eri ayiriitira oluyiriitira lwe nga lwa muwendo. Kakati eyo gye yalaga ne yeesuula enkambi yaabwe, bano ne basigala wano. Kakati Aisha olw'okubanga mu kiseera ekyo yali atandise okugejjamu, era nga n'etteeka lya hijaabu lyali lyakka, era nga abakyala ba nabbi batambulira mu kye bayita haudaji. Haudaji ke kayumba bakateeka ku nsolo ne mutambuliramu ow'ekitiibwa. Kakati nabbi mukwolwo yagenda ne mukyala we Aisha. Kakati Aisha bwe bajja ne balangirira nti abange tetugenda kusula wano, ate amawulire gazze ne gaŋŋamba tweyongereyo, Aisha yagamba nti ogenda nga ndi mu kahaudaji, ate ntawaanya abantu nti abange musooke yimirire, bajja kumbuuza nti obwedda okola ki ebbanga lye twamaze wano. Aisha nga yeemulula be ng'agendako eyo kumala kyetaago. Bw'agenda aba amaliriza ekyetaago, yalina akakuufu mu bulago, bambi kajja ne kakutuka ne kagwa n'akalaba. Naye n'agamba bwe maliriza ekyetaago ngenda kukajjawo. Naye banne mmwe mwenna ebintu ebyo mwali mu experiensinzeeko, oyinza okugenda n'essimu mu toyireeti n'ogiteekawo bw'oti ng'otegeera bulungi, ate n'ofuluma n'ojjukirira eyo ng'ogenze nti essimu ngirese mu ttooyi. Kati ne Aisha musaasire kano kaavaamu akakuufu ne kagwa ku ttaka n'akalaba, naye bwe yasituka bw'ati teyakajjaawo, ng'atambula ng'addayo mu nkambi. Agenda okutuuka bw'ati ate n'ajjukira nti akantu ke takamyewo nako, n'abagamba banneeka ŋŋende, n'ayanguwa agenda okutuuka wali anoonya n'akafuna. Bw'amala okukafuna agenda okudda nga lwayaba. Nga kiki? Nga nabbi aduumidde. Kati bali abasajja be baagamba okusitula akayumba kano ka haudaji, mwana wattu bo bwe bajja olw'amaddu nga baagala kuddayo waabwe, baakasitula abantu bangi ne kajja kawewuka, ne balowooza nti Aisha nga bw'ali omutono. Kaakati engeri gye basitudde abangi bamutwaliddemu, nga batandika lugendo, Aisha ng'asigala. Naye Aisha bwe yasigala agenda okuva eyo ajje wano nga tewakyali muntu n'omu, n'azikubamu ne zaaka, n'agamba kati ŋŋenda kukola ki? Naye Katonda n'amuwa pulaani ennungi. Aisha yennyini n'agamba nti nga bwe nnyina baze nti ali mu guruupu eyo, bw'anaala siriimu ajja kumanya bandese, nange sigenda kukola nsobi ya kutambula, kansigale wano wennyini. Ng'asigala awo ng'akwata olugoye ye olujiribaabu olwo baali bakoze jiribaabu, nga yeebikka ng'asirikira awo. Kaakati akaseera ke kamu omuvubuka oli ayiriitira ennyo gwe nabagambye Safwani mutabani wa Mu'attali, naye ajja n'asisimuka. Bw'asisimuka bw'ati anoonya banne tabalaba, n'ayanguwa agenda okuyita mu kitundu we baabadde, yasanga waliwo omukyala nga yeebisse mu kijiribaabu kye, naye yakubayo limu Safwani n'aga nti n'ategeera nti ono, kubanga omukyala gwe baayina mu kibinje mu gundi mu lutalo olwo yali Aisha yekka.
kati bw'amala okutegeera kyova olaba omusajja oyo Safwani mutabani wa Mu'attali yagamba ti inna lillahi wa jatu rasulillah, bannange omukyala wa nabbi yali wano. Basi omusajja n'akwata ensolo ye n'agisembeza okumpi ne Aisha, ne Aisha n'awulira n'ategeera ayogera neyebikulako bw'ati katono n'akubayo limu n'azzaawo. Ono kwe kumugamba nti ya Aisha nti munnange nzize kuyamba nkutwale. Aisha kyava akkiriza n'ajja ne yeebagala ensolo n'agituulako, kyokka ng'oli omwami agenda kutambula ebbanga eryo lyonna ng'atambuza bigere olw'okubanga omukyala wa nabbi bakuba. Kaakati nabbi sallallahu alaihi wasallama yaali eri ne banne bagenzi. Kaakati ate eno emivuyo emirala gijja. Aisha batambula ne munne oli akule, era bagamba Safwani yakulembera bukulembeze ng'akutte emiguwa gy'ensolo n'atwala nga talinnye ku nsolo okutuuka lwe yatuusa gye baatuuka. Kaakati nabali bwe baagenda nabbi sallallahu alaihi wasallama abagamba ti abanga ate mukama waffe aŋŋambye tetuyingira Madiina ekiro, tujja kuyingira ku makya, mulinde bukye. Buli omu n'akwata ekifo kye. Kati baba bali awo ku makya bamaze okusaala esswala eya subuhi, okutunula bwe bati nga balengera jjira ku nsolo waggulu ne bagamba nti omukyala wa nabbi. Oli omusajja Abdullah ibn Ubay ibn Salul saabannanfuusi kyava abagamba nti abange nti mulaba akozesa mumwa. Kakati oyo ani waggulu nti Aisha, ate ono Safwani. Evvubuka eryo lye lyasigadde ne Aisha emabega. Kale munaalaba ebivuddemu. Musajja n'asaasaanya pokopoko, abantu bonna okukkakkana nga shaitani ebalumbye nga balowooza nti Aisha n'omusajja oyo bayenze. Nga bagenda nga beeyongerayo, ye nabbi abo tegaali tegannamutuukako, bagamubuulira Madiina. Nabbi ajja ayogerako ne mukyala we amutegeeza nti anasigadde olwa kino na kino, nti kati muzze nti kale tugende. Nga batandika lugendo nga bayingira e Madiina. Aisha olwatuuka yayingira mu kisenge ng'asirika, tamanyi mawulire gano kuba ye yabeeranga mu kayumba. Kaakati nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abasiraamu Allah aleeta ekikemo. Abasiraamu abo abannanfuusi batandika okusaasaanya amawulire okukakana nga ne nabbi gamukutte nti kiki, nti Aisha yayenze. Kaabula kata nabbi akkirize nti Aisha yayenze. Lwaki? Kuba ng'amutwala nti muntu, naye ate ye Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kuddira nabbi we n'ayenda, n'amala tasobola kuddira mukyala wa nabbi yenna kwenda. Era mu bannabbi bonna teri mukyala yayendako. Oba oyagala okutegeeza obulungi kankulage. Omukyala ayitibwa Walagatu, mukyala wa nabbi Nuuhu, wadde nga yali mukyala mukyamu naye teyayendako. Omukyala ayitibwa Walahatu, mukyala wa nabbi Luutu, wadde nga yali mukyala mukyamu era teyafuna amwendako. Ne Aisha ono Allah yali tasobola kumukkiriza ayende, kyali tekisoboka. Ekyo kiyinza okwonoona obubaka. Kakati bwe batuuka e Madiina, Aisha alwala. Bwe yalwala ne bamuyitira omukyala nga ye maama wa Mistahi. Omukyala oyo yalina oluganda omukyala oyo yalina oluganda ku Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Omukyala ng'ajja nga bamusaba nti yagwa oba ojjanjaba Aisha, ng'agenda ng'atandika kujjanjaba Aisha. Kakati amawulire gatambula, Aisha ali mu kisenge. Nabbi bamutegeezezza, ne nabbi ganoze. Era bwe yajjanga awaka, kuba luli yagambanga nti abange kaifa halukum, muli mutya? Naye kuno bwe yajjanga yagamba kaifa tikum, ng'akozesa kigambo ekyo. Aisha n'atandika okwekengera. Naye lumu omukyala oyo Mistahi aba ali awo nga Aisha amugamba njagala kugendako bweru. Manya abakyala Abawarabu bagenda ebweru mu kaseera ako. Ekyo kyo bakikola, bakifuula kyabwe. Obudde bwe buziba bagendako ebweru ne bakomawo. Kakati mukyala Aisha asaba Mistahi amwerekereko. Baba batambula bwe bati, omukyala n'agenda abuulira Aisha ebigambo. Namuga nti wange Aisha nti
mutabani wange oyo Miswahi mubi. Ono amubuuza nti Miswahi lwaki omuyita mubi? Ng'amugamba nti Miswahi y'omu ku abo aboogera nti wayenze. Khadija Aisha yeekanga n'atuuka n'okubeera nti n'ekyetaago kyadduka. Ono n'amugamba nti obadde ogenda kumala kyetaago, n'agamba nti asikyayagala, banjogeddeko ki? N'addayo awaka n'atandika okukaaba, ebintu ne bimusobera, n'atandika n'okukuba akafaananyi ng'agamba nti wamma nebaza alabika baabimugamba. Kyavudde abeera ng'ajja wano ng'aŋŋamba kaifatiikum, muli muti eyo? Kati Aisha atandika okunoonyereza ku bba, yagenda okukizuula nga ddala nebba amawulire gaamutuukako naye nga alabika naye ayagala gamatira. Kaakati Allah yatwala ennaku 30 ng'asirise, nga taleese bubaka bwonna ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wadde obubaka obugenda okwejjeereza Aisha nti teyayenze. Naye Aisha asaba bba n'amugamba nti owange baze nti mbadde nkusaba ŋŋendeko ewaffe. Nabbi yamugamba nti oli wa ddembe. Omuntu okugamba nti oli wa ddembe oyo aba takyalina kyakweguyaamu. Aisha n'agamba nti bwe kiti bwe kiri, ne taata bw'atyo bw'akoze. Anti anzikiriza okugenda nti Aisha ng'asitula ng'agenda waabwe. Bwe yatuuka awaka taata wa Abubakar ne Umurumaani nga naye amawulire gaabatuukako dda. Era nabo baamugamba nti Aisha otuswazizza. Era yita genda bugenzi eri mu kisenge ekyo ffe waffe tojja. Aisha n'adda mu kisenge n'atandika okukaaba. Ate aba ali awo nga bazze Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi bwe yajja bw'ati n'amala okubuuza Abubakar ne maama wa Aisha ayitibwa Umurumaani, yababuuza nti Aisha aliwa? Ne bagamba ali eyo mu kisenge, yatuswazizza nnyo oyo. Nga balinga abagamba nti ne Nabbi akkirize. Naye Nabbi bwe yatuuka wali n'ayogeraganya ne Aisha. N'amugamba nti ya Aisha nti lwaki tokkiriza bw'oba wayenze osabe Allah akusonyiwe? Aisha n'amugamba nti nayebaze nti nange njagala kukubuuza, singa mba saayenze nenzikiriza nti nayenze olw'okuba mbasanyuse, ngenda kufuna kyewa? Ate singa mba nayenze nga nnyina omusango, bwe neegaana Allah tambonereze, tyajja kukubonereza. Kati Nabbi kwe kugamba Aisha n'amugamba naye Aisha nze kyemmanyi, innal abda, mazima ddala omuddu yenna, idha atarafa bidhanbi, bwakkiriza ensobi gy'akoze, fataaba ila Allah, ne yeenenyiza Allah, taaba Allahu alayhi, Allah naye amuddiramu. Aisha bw'amala obbiwuliriza Nabbi amusiibula n'amugamba nti Aisha naye bw'obanga oli mutuufu ku ky'ogamba, Nabbi ajja kukutaasa. Ate waayita mmeka? Waayita ennaku ntono. Nabbi aba ali mu kisenge kye, kwolwo yasula wa Ummu Salama, oli Hindu. Kati aba afuluma bw'ati n'agamba Hindu, n'amugamba nti wayi Hindu nti nfunye amawulire wano nti Aisha teyayenda. Jibuliru agandeetedde. Kyava Nabbi agamba nti kaakati kyetaaga ensonga eno tusooke tuginoonyerezeeko. Naye ku kizze kiraga nti Aisha teyayenze. Ate awo obubaka tebwayongera kujja. Nabbi agamba Ummu Salama nti kaŋŋende ntegeeze Aisha. Ummu Salama n'agamba nti nedda, si gwe oba omutwalira amawulire ago. Engeri gye mubadde mu mbeera ey'obutakkaanya, tomutwalira amawulire ago, wabula gwe genda omugambe nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukutaasa kiseera bwe kinaatuuka. Nabbi olwakomawo Allah ng'amuwa bubaka bwonna obusangibwa mu surati Nuuru, bwe ngenda okusomamu okwo wano otegeere ensonga nga bwe zitambula. Allah sa aya suratu Nuuru etandika ng'egamba billahi minash shaitaani rajim bismillahir rahmanir rahim, egamba nti suratun, eyo ssuula oba kitundu, anzalnaha, fe twagissa. Bwe twamala okugissa ate ne tugiteekawo nga yakusoma. Ate era bwe muba mugisomye, Allah subhanahu wa ta'ala ku nkomere agamba ti wafaradnaha, ne tubeera nga twalagira ebeere nga esomebwa, wa anzalna fiha ayati, ne tugissaamu obubonero bungi, liqaumin yaakiluuna, eri abalina amagezi. Basi kaakati amangu ago Allah atandika okussa essuula eyo, naye bwe yagissa ekitundu ekitaasa Aisha ne kikka.
nabbi asituka ayanguwa agende. Salama amugamba nti nze nja okutwala amawulire gano. Nabbi nakkiriza. Salama ye yagatwala, ye nabbi n'asigala ku basiraamu ng'abannyonnyola, kuba mu ssuula eyo Allah agamba lawula idh sami'tumuuhu, kale singa bwe baawulidde ebigambo ebyo nga byogerwa bandibadde bejjeereza Aisha, kuba si kirungi kuvaayo kuteeka ku munno omusango nga tewamulabye. Kakati Aisha bandimwejjeereza. Kakati nabbi bw'azisoma aya eri gye ziggweera nga ziraga nti Aisha Allah amaze okumuggyako omusango. Bazadde ba Aisha bwe baawulira ne bajja, bwe batuukawo ne bagamba Aisha kiki? Nabbi abagamba nti ahange Allah yejjeereza Aisha, Aisha tannaba kwendako. Abazadde ne bagamba Aisha kumi ilaihi, situka ogende waali. N'amugamba nti la aqumu ilaihi, sijja genda waali wala Ahmad illa Allah, sigenda kutendereza mulala yenna okujjako Allah. Mwenna mubadde kumpi munvuddemu. Taata mmwe ne mugamba nti nayenze, ne bazoono nga naye alowooza nayenze, naye bw'abanga Allah ntaasizza falhamdulillah. Mukazi wattu n'ava mu kigezo kye yalimu okukkakkana, yafumba obufumbo n'amaliriza bulungi nga tewali biguddewo birala ku ye n'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era ebyafaayo bitulaga Aisha ye mukyala Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yaleka ekisooka nga muto, ali mu myaka 20, ekirala nga musomesa, yasomesanga nnyo abakyala n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati ekyo bwe kimala okuba nga kiwedde, kakati ate ekyaddako Aisha amaze okwejjeerezebwa, kati kwali kusaanyuula bantu buggo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amawulire gamutuukako nti abantu 3 beetaaga okusabulwa kibooko. Naye oli eyabadde akulira gurupu yonna gwe bayita Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, we temukwatako, temukuba, ekyanga ekibonereza agenda kukifunira ero. Nabbi ategeezebwa abagenda okukubwa nga bali 3. Asooka Hassan ibn Thabit, oyo nno yali muwandiisi wa kyama wa Nabbi, era ye yamuwandiikiranga ennyimba ez'okubeera nti zimalamu bali amaanyi. Yali musajja mutontomi mulungi. Kakati bano ba Abubakari Siddiq n'abalala bonna nabo amawulire gaabasanyusa, ne basanyuka. Bamaze okusanyuka, kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama abagamba nti bannange nti Allah ndagidde tusanyule obuswanyi abantu 3. Asooka Himnat binti Jahsh ne Hassan ibn Thabit, kyokka owookusatu yali Mistahi mutabani wa Athath. Yoli mutabani w'oli omukyala oli eyajjanjaba Aisha gwe yagamba. Omukyala amawulire bwe gamutuukako n'agamba nti omwana wange ate, naye bagenda kumutuusaako kibonerezo, ate yakoze eki? Alina kye yazannye mu ebyo, alina kye yakoze okutambuza olugambo. Akati babayita nga Hassan ibn Thabit afuna ezize 8, nga n'omukyala kwaliko n'omukyala bamuyita Himnat binti Jahsh, yali muganda w'omukyala wa Nabbi ayitibwa Zainab binti Jahsh, ono nga bamuyita Himnat binti Jahsh, nga bamuweeyonyola obuggo 8, nga bakwata Hassan ibn Thabit nga naye bamuwa. Kakati owookusatu yali Mistah mutabani wa Athatha nga naye bamukuba. Bamala okubakuba, oli omulala tebaamukwatako, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Saabannanfuusi, nga yasigalawo ng'ayinaayina, ate nga ye yali atabudde embeera yonna. Kati bano bwe baabakuba, etteeka liri mu surati Nuuru nga liragira oyo yenna aleese ekintu oba aleese ekintu ekitaliiko obujulizi, oba azze ng'asaasaanya olugambo pokopoko, oyo yeetaaga abeere ng'akubwa embooko 8. Bazimukube, era tebaddamu okumuleeteramu abo abagenda okuwa obujulizi ti kino na kino, kubanga ekigambo kye yakozesa kyali si kituufu. Ekigambo kye yakozesa kyali nga kibi nnyo okubeera nti asaasaanya amawulire aga pokopoko, era nga ye yagatandika. Ebyo bwe bimala okuggwa nga nabano bakubiddwa obuggo, embeera yadda mu nteeko.
kakati ate mu lutalo lwe lumu mwalimu ne incident eno gyensuubira kira gye tujja okufundikira nayo. Kati incident eyo era eriku oyo omusajja ayitibwa Abdullahi ibunu Ubayyi ibunu Salul. Mutabani we ayitibwa era Abdullah ibunu Abdillah ibunu Saluli ibunu Ubayyi ibunu Saluli. Olutalo olwo yalulimu ng'ali ku ludda lw'Abasiraamu. Naye mutabani wa Abdullah ibunu Ubayyi ibunu Salul ajjewa nabbi n'amugamba nti ya Rasulallah, nti taata wange oli Abdullah ibunu Ubayyi ibunu Salul yeeyisizza bubi n'akola obunnanfuusi, tabonzikirize tayingira mu Madiina, ye tajja kuyingira. Nabbi n'amugamba nti wenga okambuwadde nnyo. N'amugamba nti nze nzikiriza, nze mba mutta, tewali kibuuzo kyonna kye bajja kukubuuza. N'agamba naye omuntu yajja kuba afudde wadde nga tewaaba ekibuuzo. N'agamba kati nkole ntya? Ekyo nno gye yabuuliza nti nkole ntya, ng'abuuza nti yakola atya. Ate byamunyumira nga nabbi amugamba nti kati ky'olina okukola taatawo togeza n'okikola, okugamba nti nkukkirize ogende gw'oyagala omwettira. Omwana tatta kitaawe. Weeraba kati oli musiraamu naye taata si musiraamu, tekitegeeza kumutta. Abantu abamu abo batambulirawo nnyo nga balabanga bali abatali ba mugaso. Naye nabbi yamugamba nti muleke atambule agende. Naye omuvubuka yali asazeewo yamwettire. Naye bwe batuuka eyo e Madiina bamaze ennaku bateredde ate ng'amawulire gajja ng'oyo mutabani ajjeewa nabbi amugamba nti taata nti Abdullahi ibunu Ubayyi ibunu Salul saabannanfuusi Allah amujjuludde. Ng'amugamba nti aliwa, nti eri ewaffe, naye mbadde nkuyise tugende tumusaalire era tumuziike. Nabbi n'amulaga nti takikkiriza era tekimusanyusa. Yakola bukozi na liiso bw'ati n'atemya ku banne, ne babeera nga bo be baagenda okuziika. Kati nabbi yali ayagala agende, Umar ibn al-Khattab n'ajja n'amugamba nti ya Rasulallah, ogenda wa? Ngenda kuziika Abdullah ibn Ubayyi ibn Salul. Ono Umar n'amugamba nti sebo tojja kukikola, oli musajja si mutukuvu, muveeko, oba yafudde. Nabbi n'asiriikirira okutuusa lwe yafuna ebigambo eby'okwogera. Kyava abagamba abo abaaliwo, n'abaga nti abange ntye nze omusajja oyo ngenda kusaba nnyo Allah amusonyiwe ne bwe ginaaba emirundi 7. Nabbi wamala okukambuwala, Allah nassa aya ng'alaga obukyamu obwabaddewo nabbi okubeera nti akambuwala. Ate Allah y'omu era n'aleeta ne aya esemba Umaru. Akati Umaru kye yayogera, Allah bw'avaayo n'agamba nti nga bwe mwateeseza Umaru yabasinze, kubanga ye ebigambo bye byabadde birungi, naye ebibyo biyinza okuba ebirungi naye obukambwe bwayitiridde. Togambanga kutta muntu. Era omusajja oyo mwana wattu yafa, nabbi teyamuziika, naye kye yakola Abasiraamu bo baagenda abanafunafu ne bamuziika. N'agamba nti imaamu takkaayo wansi, kasa imaamu akkayo muba mu byonoonyi. Kati Umaru agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti oyo musajja munnanfuusi, tetuyinza kubeera na munnanfuusi, era bw'aba yafudde tumuwonye. Nga bakwata nga baziika, naye kigambibwa nti nabbi yamusaalira, abalala bagamba teyamusaalira, wallahu a'lamu, Allah yasinga okumanya. Ne kibeera nti oyo ye yagenda, nabbi n'amuwona. Yali saabannanfuusi ate nga yeeyita omusiraamu, nga ebintu byonna asobola okubitabula omulundi gumu. Kaakati nno gye tubadde tulaze, gye tulabidde nga Abdullahi amaze okufa, naye mutabani we yali amweweredde. Kaakati awo wennyini ku mulundi gwaffe ogunaddako, kasa tunaaba nga tweyongere mu kitundu kyaffe eky'15, awo tujja kubanga tutunuulira biki ebyaddirira. Kubanga nja kujja nkutemeratemera mpola, nkusaba obeere muwuliriza mulungi ku SK Muslim Da'wa. Kasa munaawuliriza mujja kuba muyambye, kubanga bwe tunaawera nga tusoma obusiraamu kijja kutusitula, obusiraamu bwagalwe,
naye oluusi tubufeebya olw'enkaayana ezijja ne ziyitirira. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atukumire omukutu gwaffe guno, aguteekemu baraka, agugobereko ddala ab'ekiisa eky'ensaalwa n'abo bonna abalina effutwa libeere nga ligenda, abalina enge ekko akasajja ku kifuba ku guruupu eno SK Muslim Dahawa, abo bonna Allah abateeke wala. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.